Tebinagwa ate si byakugwa kati anti okuva oluvannyuma lw'omukyala Nabbanja okuvaayo n'ategeeza eggwanga nga bwe balina muganda waffe John Bosco Kibalama ate n'amala ejjo bwe yabadde mu Paalamenti nga yeewakananga ekitaava mu kamwa ke. N'olunaku olwaleero Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi akowodde bannayuganda n'atutegeeza nti ffenna twegatte wamu tusabe omukyala Nabbanja tumusabe muganda waffe John Bosco Kibalama gye yamuteeka kubanga tewali mugamba ave yategeeza eggwanga nga Kibalama wamanyiwa gyali. Kakati weba bimubuzeeko nga takyalina kyagamba takyalina kyaddamu ke kaseera ate asasulire ebyo bye yayogera. Bw'abanga yali alogera nti nno Museveni amulabe amuwaana amusuute amutendereze nga bw'amanyi okujja mu kamera n'alimba amwongere ekisanja. Kakati ate kino agenda kiwulira. Omanyi beewuusa nnyo, beefuula nnyo abategeera, beefuula nnyo abalowooza nti be bamanyi era beefuula nnyo nti be balina se esembayo ku ggwanga lyaffe naye ku bino bajja kyejjusa. Bannayuganda eno Uganda tubategeeza nti egenda kuba ekyenjawulo. Uganda yaffe egenda kununulwa, tugenda kununula eggwanga lyaffe ng'ate tetulina muntu yenna gwe twesigamyeko wabula ffe nga bannansi nga ffe twenunudde. Amaanyi ge tulina okuteekawo okulaba nga bano abasajja bajja ne batulimbalimba tulina kino otubuzaabuza batuwa ekyo ekituufu kye baba boogedde. So Nabbanja tukubanja muganda waffe John Bosco Kibalama yonna gye wamuteeka gira omujongo obudde bukyali omulage eggwanga kubanga munnange gwe watusuubiza nti omuyina era kyava mu kamwako tewali yakufoosinga. Kyemmanyi nti tonya mwenge nti wali otamidde wabyeyogerera obiraba. Kakati bannayuganda bawe omuntu gwe wagamba nti omuyina mweyogezayogeza nnyo. Kati nno ogenda kiwulira, ogenda kikakasa, ogenda kukoma okweyogezayogeza ebyekisiru n'okuzanyira ku bannayuganda. Mulowooza bwe tubasiriikira ne tubatunuulira bwe bati mulowooza nti muli bagezi nnyo, mulowooza nti mutegeera nnyo, mulowooza nti ebyammwe byaggwa, mulowooza nti mmwe mugenda otegeerera bannayuganda mujja tuwa John Bosco Kibalama gye mwamuteeka kubanga munnange gwe watusuubiza wajja ku kamera n'osuubiza eggwanga nga John Bosco Kibalama womanyiwa gy'ali era nga ye mumuyina. Kakati yessaawa omuproducing bannayuganda bamwagala mumugyeyo gye mwamuteeka ng'obudde bukyali. Yes, tugenda bamalamu kamanyiiro akamanyiirako ke muteeka ku bannayuganda ne mulowooza nti nno tebategeera, ne mulowooza nti no mujja kujja mbazanyireko mwemale mugende eri Museveni abawe omusimbi. Ke twagala okuba malamu temujja tumanyira nga bwe mwesisa langa ku madagala agatali mu ddwaliro ku nguudo ezisaanyizaawo abantu obubenje enkuba weetonnya emmotoka nga zitwaliramu abantu abaana nga bafiira mu myala temubiwulira bwe tubibabuulira naye nga musobola okuwuliriza ebivumo ebibatuukako byo mubiwulira era bibatuukako. Kati tugenda kubavuma buvumi mukolere ku mpaka. Honorable Nabbanja wano wavaayo emabega n'ogamba mu abalina oyo omusajja kati saawa zino ovaayo mbusigo omu ku ba security wali obyogera ngaani. Tukooyo okuwamba abantu abatalina musango kuba nsuubira si buli omu nti abeerako akapande nti aliko opposition awagira nuupu. Eggwanga lyonna mulimazeeko emirembe mu abantu abatinye nnyo abafunamu. Mudda mu parliament kweweeweta biwalaata. Tewali bye muteesa kyokka nga mufuna allowances mufuna omusaala ku misolo gyaffe gye tuteekayo egy'obulumi. Naye muvaayo nnyo okubeera concerned ku babavuma okusinga okukolera abantu ebibaluma. Muwamba wano abaana enkya n'eggulu, mutta wano abantu babeerako obulambe nti balawagira nuupu. Ffe tuli bannayuganda wamu tetulina gwe tusosola nti wa kibiina ki kuba ebyo bikoma ku ngulu munda abeera musaayi munno. Era omuntu adda wano eno n'atandika okuteeka essirambu nuupu nga pate nsikubalamu magezi. Ffenna tuli bannayuganda kitulumira wamu. Omunnyo we gubeera ogw'ebbeeyi ku sayidi yange nawe we gugenda obbeera. Neno olaba ekyana kiri wano eno kisiru kyovula tubavuma obutasoma. Yensonga lwaki abasinga mbadde nga muwuliza ennyimba za David Lutalo naye nga temumanyi message erimu nti abeera abakubira campaign. Nga Silivia neebale naye nga muli okwo presenter nkubira kana akayimba ke bayita Lydia Silivia
naye nga tokimanyi nti yali abeeranga abakolera campaign. Yensonga lwaki mudda wano ne muwogana mbu Museveni yatuwonya ebisiyaga kumbe yasayininga ate ekiteeka ekisinga obubi ennyo ekitwaliramu eby'omunda byo nga tolina kyogenda nakwogera. Gye ebisiyaga bye yasayininga saawa zino nga babirya kyere ne ku malive temubalaba. Waliwo yenna omuntu gwe baali bakutteyo nti olya bisiyaga etteeka likukozeeko ogenda kusibwa. Babasiba akatambaala muli waneeno batufugira ku ekyo. Olaba omuyimbi munnammwe bulijjo temukimanyanga nti no wa NRM abakubira campaign mwaka ku mwaka naye nga temukimanyi kati olwo etteeka lye baayisa nti ebiwowoolo n'ebyomunda byo wotwala omuntu wo mu ddwaliro ne bagamba nti afudde bwe bamukozeeko postmortem ebiwowoolo babitunze toyina wakwekubira nduulu godda wano n'osimba amannyo. Bannaye mbabuulira people power erimu abasomesa abawabuzi abannyonnyozi n'abavumi kuba mulimu abamu abajja otegeera nga tumaze bavuma. Tetusasulwa nti twekyawakyawadda kati nze saawa zino woŋŋamba kunzita sifaayo kuba nkimanyi ffenna lyekkubo obudde bwe bukyukamu naye ng'ekkubo lyerimu. Oyinza okunzita leero n'onsangayo omwaka ogujja. Kati tetulina kye tutya bannaye, tetulina kye tutya, temututiisa na kututiisatiisa. Ensi yaffe mwatumalako dda emirembe ne tupaaluuka. Mwagitumazaako emirembe mulaba amawanga maweka agabeera gabundabunda nga ffe. Mu ddwaliro ku nguudo ezisaanyizaawo abantu obubenje enkuba weetonnya emmotoka nga zitwaliramu abantu abaana nga bafiira mu myala temubiwulira bwe tubibabuulira naye nga musobola okuwuliriza ebivumo ebibatuukako byo mubiwulira era bibatuukako. Kati tugenda kubavuma buvumi mukolere ku mpaka. Honorable Nabbanja wano wavaayo emabega n'ogamba mu abalina oyo omusajja kati saawa zino ovaayo musigwa omu ku ba security wali obyogera ngaani. Tukooye okuwamba abantu abatalina musango kuba nsuubira si buli omu nti abeerako akapande nti aliko opposition awagira Nuupu. Eggwanga lyonna mulimazeeko emirembe mu abantu abatinye ennyo abafunamu. Mudda mu parliament kweweeweta biwalaata. Tewali bye muteesa kyokka nga mufuna allowances mufuna omusaala ku misolo gyaffe gye tuteekayo egy'obulumi. Naye muvaayo nnyo okubeera concerned ku babavuma okusinga okukolera abantu ebibaluma. Muwamba wano abaana enkya n'eggulu. Mutta wano abantu babeerako obulambe nti balawagira Nuupu. Ffe tuli Bannayuganda wamu tetulina gwe tusosola nti wa kibiina ki kuba ebyo bikoma kungulu munda abeera musaayi munno. Era omuntu adda wano eno n'atandika okuteeka essirambu Nuupu nga pate nsikubalamu magezi. Ffenna tuli Bannayuganda kitulumira wamu. Omunyo we gubeera ogw'ebbeeyi ku sayidi yange nawe we gugenda obbeera. Neno olaba ekyana kiri wano eno kisiru kyovula tubavuma obutasoma. Yensonga lwaki abasinga mbadde nga muwuliza ennyimba za David Lutalo naye nga temumanyi message erimu nti abeera abakubira campaign. Nga Silivia neebale naye nga muli okwo presenter nkubira kana akayimba ke bayita Lydia Silivia naye nga tokimanyi nti yali abeeranga abakolera campaign. Yensonga lwaki mudda wano ne muwogana mbu Museveni yatuwonya ebisiyaga kumbe yasayininga ate ekiteeka ekisinga obubi ennyo ekitwaliramu eby'omunda byo nga tolina kyogenda nakwogera. Gye ebisiyaga bye yasayininga saawa zino nga babirya kyere ne ku malive temubalaba. Waliwo yenna omuntu gwe baali bakutteyo nti olya bisiyaga etteeka likukozeeko ogenda kusibwa. Babasiba akatambaala muli waneeno batufugira ku ekyo. Olaba omuyimbi munnammwe bulijjo temukimanyanga nti no wa NRM abakubira campaign mwaka ku mwaka naye nga temukimanyi kati olwo etteeka lye baayisa nti ebiwowoolo n'ebyomunda byo wotwala omuntu wo mu ddwaliro ne bagamba nti afudde bwe bamukozeeko postmortem ebiwowoolo babitunze toyina wakwekubira nduulu godda wano n'osimba amannyo.
Bannaye mbabuulira people power erimu abasomesa, abawabuzi, abannyonnyozi n'abavumi, kuba mulimu abamu abajja otegeera nga tumaze bavuma. Tetusasulwa nti twekyawakyawa dda. Kati nze saawa zino bw'oŋŋamba kunzita sifaayo kuba nkimanyi ffenna ly'ekkubo. Obudde bwe bukyukamu naye ng'ekkubo lyerimu. Oyinza okunzita leero n'onsangayo omwaka ogujja. Kati tetulina kye tutya bannaye, tetulina kye tutya, temututiisa na kututiisatiisa. Ensi yaffe mwatumalako dda emirembe ne tupaaluuka. Nduulu ennyo ekitwaliramu eby'omunda byo nga tolina kyogenda na kwogera. Gye ebisiyaga bye yasayininga saawa zino nga babirya kyere ne ku malive temubalaba. Waliwo yenna omuntu gwe baali bakutteyo nti olya bisiyaga etteeka likukozeeko ogenda kusibwa. Babasiba akatambaala muli wano eno batufugira ku ekyo. Olaba omuyimbi munnammwe bulijjo temukimanyanga nti no wa NRM abakubira campaign mwaka ku mwaka naye nga temukimanyi. Kati olwo etteeka lye baayisa nti ebiwowoolo n'ebyomunda byo wotwala omuntu wo mu ddwaliro ne bagamba nti afudde mwe bamukozeeko postmortem ebiwowoolo babitunze, toyina wakwekubira nduulu, godda wano n'osimba amannyo. Bannaye mbabuulira people power erimu abasomesa, abawabuzi, abannyonnyozi n'abavumi, kuba mulimu abamu abajja otegeera nga tumaze bavuma. Tetusasulwa nti twekyawakyawa dda. Kati nze saawa zino bw'oŋŋamba kunzita sifaayo kuba nkimanyi ffenna ly'ekkubo. Obudde bwe bukyukamu naye ng'ekkubo lyerimu. Oyinza okunzita leero n'onsangayo omwaka ogujja. Kati tetulina kye tutya bannaye, tetulina kye tutya, temututiisa. Nabbanja eggwanga likubanja tukubanja mukwano gwaffe Kibalama gwe watugamba nti omuyina tumwagala omuleete omulage eggwanga nga bwe watusuubiza nti munange mumuyina mujjeeyo n'abo bwe watusuubiza nabo mutuwe mukwano gwaffe Kibalama tumwagala tumwetaaga ate nga tuli sirias nnyo. Mujja tuwa muganda waffe Kibalama John Bosco eyawambibwa n'abuzibwawo. Abaana ba National Platform bangi nnyo mubawambye naye munange mutubongera bajjukiza timujja tuwa abantu baffe oba mwagala oba temwagala. Temugenda kuzanyira ku bannayuganda. Bannayuganda tebigenda kubeera byakuzanyisa byammwe nga mwe muvaayo ne mwogera ngewe mwagadde okwogera olw'okuba nti munange tetuubagambeko, olw'okuba nti munange tetubeeko kye twogera, olw'okuba nti munange mwatuzibye emimwa tetubeeko taffaali lya njawulo lye tuyinza kukola kulaba nga ggwanga laffe linunulwa. Neffe tubabanja kimu mutuwe muganda waffe John Bosco Kibalama eyawambibwa Nabbanja n'atusuubizanga bwamulina. Kye tubaagalako kyokka ebirala musirike. Nabbanja tukubanja muganda waffe John Bosco Kibalama tumwagala n'omuproducinge bunnambiro kubanga bw'ojja lowooza nti nno ne Uganda yiyo ne Uganda yammwe era ojja lowooza nti no munnange mwajja wano mwafuna obwa minisita mwafuna obwogerero mwatereera byammwe buli birungi naye munnange mukyalina omusaayi ogubaliko ngalo zammwe nga omusaayi guno mwagujja kubanga mwawamba bannayuganda. Tetugenda balekerera, tetugenda bazibira ku liiso, mulina okutuwa abantu baffe.